Nkwaniriza nnyo gwe munnange agyekomiddeko ensi Buganda ati munnange ensi Buganda kuno okwekaffe ekabanda musoke owennabalanga akala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero munnange kansuubire nti gy'otuusaako engalo gikutambulira bulungi ddala munnange tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabye ki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kyosiga Kyokungula naye owange kambuuzeemu kino ate obadde okimanyi nti okusinziira ku musaala Mbayiwa gwe yali afuna epikipiki yamulemerera okugiyimirizaawo yalema munnange n'ekyaddirira kugikuba bbeeyi sente ezaavaamu wuuyo awunduludde mwana ngatto mpale essaati ziri ez'ebbeeyi afaaki nkwetegekera ndibassa lwaliddamu okumulaba alabe ng'ate ayaka mpozzi yagulayo ne gulediyo gugaboggola era olwagutuusa awaka n'aboggoza abapangisa banne bonna ne bamugirako enkuufiira nti y'oyo Mbayiwa atava ku mulembe. Ekirungi ekyamuliko bwe yatunda pikipiki sente z'amafuta n'endala zonna ze yajjanga yeewola ku ddoola yazimusasula bwe yeebalaamu ng'asigazzaawo essente ensaamusaamu wuuyo abasa essimu ndibassa oluwa nzuuno jangu nkuweemu ekyani yali akigaanyi nga bakkaanya ku kifo na essaawa ey'ekyemisana yali tennaba nakutuuka Mbayiwa we yategekera okusisinkana ndibassa nate yasookera ku kugenda mu kiyigo ne yeekebera mu ndabirwamu eyalimu yalina omusono gwe ogw'okukuba enviiri mu maaso awo yazisendangako n'azizza ku ddyo bwe yamala okukubaakuba ku nviiri nadda mu kutereeza ettaayi wuuyo ku ngoye ze alabe oba tezimuyiwaayo mu maaso ga ndibassa omukyalo omwambazi nga ki olwali okutuuka bw'ati ku Elite Hotel ne ndibassa n'atumbula baabo batuuse mu kisenge omuliirwa emmere omuweereza abasimbye ekipande okuli olukalala lw'emmere gye baafumbye ku olwo ndibassa yalondamu emmere eyali esinzaamu ebbeeyi gye yalagiriza bwe yabuliramu engeri y'akafansonyi kwe kweyogezaamu nti n'engeri gye ndagirizaamu emmere amangu gyensabye teri expensive nnyo ko Mbayiwa nti atofaayo sente si bwe buzibu bwange ebigambo eby'ekika ng'ekyo ndibassa byali tebikyamwewuunyisa nnyo kubanga yali abimanyidde kyenkana buli lunaku nga byogerwa abavubuka bangi abaamutwalangako mu bifo ebitali bimu okumuliisa n'okumunywesa mu kaseera kano we yatunuulirira mu bulago bwa ndibassa omwali akakuufu akalungi ennyo akatemagana awo kwe kulowooza nti ako baganzi b'abalala be baakamutonedde ebbuba n'obusungu ne bimugimba mu mmeeme ye n'atunuulira ndibassa nga yeebuuza ky'anaamukolera okubuukabuuka kwe ndibassa n'amubuuza nti ye ng'ontunuulidde nnyo Mbayiwa n'awawamuka mu birowoozo n'abikkirira ku bubalagaze bwe yali awulira n'amuddamu nti anti lwakuba nkwagala nnyo nko ndibassa nti mwe abasajja bwe mutyo baali bakyalimu ebyo omuweereza n'aleeta emmere ne balya Mbayiwa ng'amaze okusasula baali baawukana ne balagaana okusisinkana akawungeezi bagende bombi mu kifaananyi akawungeezi tekaalwa kutuuka ne bagenda mu sineema teyabanyumira era baavaamu banyiivu nnyo kyokka ndibassa ye yasinga okusunguwala olw'okwagala okwemalako essungu kyeyava agamba Mbayiwa nti ntwala nnywemu siwulira bulungi abasajja abasinga obungi ekibatta bwe butasobola kuguma kuyimirira ku magulu gaabwe ne bagaana okuwa abaganzi baabwe kye baba basaba ne bwe baba nga tebakyalina busobozi naddala singa emitima gyabwe bwe giba gyatekemulwa dda be baaganza newankubadde Mbayiwa muli yali amanyi nti sente zaamuweddeko dda ate nga n'ezaasigazza tazikakasa bulungi naye era yasalawo kukkiriza
Ndibassa bye yali asaba. Bwe baatuuka mu bbaala, mwana muwala Ndibassa n'anywa n'atotobala. Kuli tekwali kunywa, kwali kugunaaba bunaabi. Mbayiwa ye yanywanga yebbirira ng'agenderera okukendeeza ku ccupa ze yandiguze alyoka afisseewo ku busente. Bagenda okuva mu bbaala, Ndibassa ng'atagala butagazi. Yagendanga eno bw'ayimba, ate eno nga bw'agamba nti Mbayiwa nkwagala nnyo. Essaawa oluzaali zikunukkiriza mu 6 ogw'ekiro, Mbayiwa yali akutte munne omukono ng'amutwala okumufunira takisi emuzzeeyo ewaabwe. Bwe baatuuka ku bumotoka bwa takisi, Ndibassa n'abuuza Mbayiwa nti ye kati ontwala wa? Ko Mbayiwa nti kukulinnyisa mmotoka oddeyo ewammwe. Ndibassa yeerema nti tekisoboka, nze okusula nzekka leero, nja kusula naawe, ntwale ewuwo, naye tontwale eri ewa muganda wo awalinga ekisibo ky'embuzi. Mbayiwa yakanda kwekuba ku munne nti kankuzzeeyo. Ndibassa nga si yakkiriza. Mbayiwa ne gumutundugga okutuusa lwe yajjirwa ekirowoozo, n'agamba Ndibassa nti kale tugende tusule mu loogi, ndaba okooye nnyo, saagala kukutambuza kiro. Ko Ndibassa nti nze sifa kujontwala, naye kyenjagala kusula naawe. N'atandika okuyimba oluyimba olusinda omukwano olwali lusinga obuganzi mu biseera ebyo. Tebaalwa, beevumbye loogi n'ekisenge bakifunye. Olwatuuka mu kisenge, Ndibassa n'agamba Mbayiwa nti nze nyambula, sirina geyambula. Ko Mbayiwa nti kale nno sembera eno. Ndibassa n'asembera, n'addira omutwe gwe n'agussa ku kibegabega kya Mbayiwa. Awo Mbayiwa n'atandika okuwulula zipu y'ekiteeteeyi kya munne eyali esibira emabega. Bwe yagimalaayo n'alyoka akwata ekiteeteeyi wansi n'akimwambulamu. Mbayiwa yatunuulira ebisambi bya munne ebyali binyirira obulungi. Olwo muli n'awulira ng'ebiyenje bimutambula omubiri gwonna, ate n'atunula ku mabeere agaali gasongodde ng'eppaapaali ettonotono, n'afuna amaddu. Era n'awulira oluyiira nga lubugujja mu lubuto lwe ne mu kifuba kye kyonna. N'atandika okuweevuuma, owange gano go waagawulidde? Ate nange mbuuzizzaamu ekyo, wandigasanzeewa? Munnange obudde buba busaasaanaawo. Mbayiwa bwe yagenda okufuuyisa, yagenda okuwulira musse musajja agenda Kaleeba ng'awulira obuyiso obumufumitafumita awamu n'obusolosozi obumuluma. Awo n'akitegeererawo nti nalulungi we amuwerebye lukuuma waka. Abamu nno bamuyita baana bagalye. Yayagala agende amusikambule mu buliri amukubeekube, bwe yakibazaamu nga tekimutaasa. Okwagala kwonna kwe yalina ku Ndibassa ne kumwamuka, era ne munne eyali akyebase teyamusiibula. Yayambalirawo n'agenda yeeyuna omusawo. We yatuukirewo omusawo atwala ssente ntonotono, musajja wattu ng'ali ku lubabu era ng'ajula nakukaabira ddala maziga gennyini. Yeewejje kakaawo ku katebe n'atandika okufuuyirira Naswi mbu omusawo aterajje naye nga buteerere, n'ajula okukaabira awo. Zaali essaawa nga 3 omusawo bwe yatuukira n'asala Mbayiwa ku muguwa, okumukubako obukubi ati ekimunye kyamumala okumuweweeza ku bulumi. Era olw'okubanga yakeera n'abeera ku mwanjo, omusawo ye gwe yasookerako yamukuba empiso n'amuwa n'amakerenda, era n'amulagira okukomawo afuneyo empiso endala. Wabula Mbayiwa emmeeme yamugwa wala. Bwe yalaba abinikiddwa ensimbi nnyingi okusinga ze yali ateeberezza. Ekirungi olunaku lwali lwa 6. Olwamala okufuna obujjanjabi yaddayo buzzika yeebake. Ebyo nno siibisuseeko wano Kabanda Musoke kankwate eryandeese nzire endabalanga Bukoba Kyaggwe. Tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.